This is Diaspora TV, your number one global network. This is Diaspora TV. Hallelujah. Mukama feebazibwa abooluganda tubaaniriza nnyo nate ku lunaku luno olwokuna nga bulijjo tujja okuyigiriza ekigambo kya Katonda era abali ku cyberspace Musumba Kabuye Sister Freedom bawuliddeko eyo. Mukama feebazibwe mwebale kubeerako okuyigiriza ekigambo kya Katonda n'abooluganda mwenna abaliko lunaku olwaleero lwakuna twogera mu Luganda nga bulijjo ne tujja ffenna okuyiga ekigambo kya Katonda. Abali ku Facebook mbaaniriza nnyo mwenna mwebale kubeerako era nga bulijjo tutandika n'okugamba nti mufune amasimu gammwe tusobole okusharinga message eno egende eri abantu abalala abatannaba kumanya abatannategeera tusharinge basobole okumanya. Ate ekyokubiri ekiddako tufune Bible zaffe tufune ebitabo byaffe kubanga tugenda kuwandiika ebyawandikibwa ebiwerako era twetaaga okukola notes nti buli we tugenda okukola notes tuddayo ne turevisinga kubanga gano amasomo geetaagisa eri omuntu omukkiriza. Mbeebaza Mukama yeebale bakuuma nate n'abasobozesa okudda nate okuyiga ekigambo kya Katonda. Olwaleero omutwe gwe tuliko tubadde tuyigiriza okuva ebbanga nga tuyigiriza ku mwoyo wa Katonda ali mu ffe okutulungamya engeri gye tutambulamu mu bulamu bwaffe ng'abakkiriza. Olwaleero tuli ku mulimu tuli ku omulimu endowooza yaffe gw'erina ku kigambo ky'okutulungamya ku bigambo by'omwoyo. Endowooza yaffe the mind erowooza etya ku bigambo by'okutulungamya. Mpulidde wano Musumba Kabuye ayogera ku kigambo ky'endowooza mind egenda n'etulimbalimba naye endowooza yaffe tulina ogitraininga okubeera nti erowooza ebintu ebituufu. Olwaleero kyetuvuze okuyigirizaako olunaku olwaleero tusobole okumanya engeri gye tusobola okutrainingamu n'okuyiga omulimu gw'endowooza omulimu ogw'omwoyo omutukuvu okulungamya endowooza eno okubeera nti etereera mu makubo g'erina okuyitamu. Katusabe nga tetunaakutandika. Taata twagala okwebaza olw'akaseera k'otuwadde olunaku olwaleero nga tugenda okuyiga ekigambo kyo. Bangi nnyo bazze nga balina okuyaayaana baagala okumanya leka babikkulibwe eyo veil ebabiise ku maaso bamanye ekigambo kyo era tukwebaza nti otuleese wano n'otuwa obulamu. Twebaza olw'obulamu twebaza olw'omwana wo oyo Yesu Kristo gwe yatuwa n'atuwa omwoyo omutukuvu agenda okutulungamya na kaakano. Mukama mu kuyita mu kutegeera ekigambo kye tugenda okuyiga taata nyweza abantu bo tufuna Kristo mu kumutegeera okuyita mu okukkiriza kwaffe nga kunyweza era twebaza olw'ebirungi byonna ebituweebwa ebitukolebwa tuli balamu olwa Kristo ekyo kye yamala okufa n'okuzikibwa n'okuzuukira. Nkwebaza olwa buli kinoomu agenda okufuna akaseera okuloginga ku mukutu guno aleme kulogingako yekka ayite n'abalala. Taata tukwebaza nti amaaso gaffe tegagenda kusigala kyekimu okutegeera kwaffe tekugenda kusigala kyekimu. Eri abalwadde tutuma omwoyo omulamu ali mu bo Mukama obawa obulamu nate mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Twebaza nti gwali mu ffe oli w'amaanyi okusinga Sitaani ali mu nsi amaanyi
ekitiibwa n'obuyinza tubikuddiza okuyita mu linnya ly'omwana w'omu Yesu Kristo Mukama waffe, buli omu n'agamba nti amiina. Abooluganda nkomyewo nate obbaaniriza. Ndi ne mukyala wange Goreti Mubiru yali mu byuma ate era gwe tubuulira naye mujja muwulira mu background ng'ali ku kazindaalo era nga tusomesaamu naye. Namwenna abali eyo leero olunaku lwakuna ennaku z'omwezi tuli mu mwezi gwa April 28 kati mu Luganda alumanya ajja kyongerako nga tugenda mu maaso okuyigiriza. Njagala mufune okutegeera okuyita mu kigambo kya Katonda. Amanya n'eddoboozi ndi Godfrey Ssempeebwa Mubiru nga bulijjo. Tugenda kulaba ebyawandiikibwa bingi nnyo. Nina ekyawandiikibwa kye njagala okusooka okusoma nga tetunaba kusoma kyawandiikibwa kirala kyonna kyekyo bakinabagambye nti tugenda kuleeta ebyawandiikibwa bingi nnyo ebigenda okutulaga kiki kye tuli mu Katonda. Kiri mu Bebbulaniya essula emu olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Katonda edda bwe yayogeranga. Bwe muba musoma Bayibuli njagala musome ebigambo bino nga mubisomera mu mpandiika gye baabiwandiikamu. Mu Luzungu nga kyentegeeza nti birina tenses z'olina okusoma okusobola okutegeera kiki kye baawandiika. Katonda edda bwe yayogeranga mu bintu ebingi ne mu ngeri nnyingi eri bajjajjaffe mu bannabbi. Mu nnaku zino ez'oluvannyuma kyentegeeza nti mu mulembe guno mu dispensation eno ayogera naffe mu mwana we gwe yassaawo okuba omusika wa byonna era gwe yatonza ebintu byonna. Kiki lwaki ndeese kino? Kubanga tugenda kukyogerako. Amiina. Tugenda kukyogerako. Edda yayitanga mu bannabbi bajjajjaffe be bali, naye abo be bali bajjajja ba Isirayiri naye kati bweyogera ku bajjajja kubanga yali awandiika ekitabo kya Bibbulaniya yali Yudaaya. Otyo. So bwe yali awandiikira eri Yudaaya. So bw'agamba bajjajjaffe tali ku bajjajjaffe ali ku bajjajja Abayisirayiri mu biro ebyo be baalina Katonda, be baali Katonda mwe yali yeeroboza ayolesebwa mu bo. Kati bw'agamba bajjajja agamba kubanga abo be baalina enkolagana ne Katonda mu biro ebyo. Bannaggwanga oleddwa naye kati bo bali be baalina Abayisirayiri be baalina enkolagana. Omuwandiisi w'ekitabo kya Bibbulaniya awandiika okusinziira obwa Katonda bwe bwatandika era nga ne bajjajja abo baayogerako be bajjajja Abayisirayiri. Naye kati guno omulembe gwe tulimu ayogera naffe okuyita mu mwana we, okuyita mu Mwoyo Omutukuvu gwe tulina. Kyekyo kye tugenda okuyigirizaako era kye tubadde tusomesaako okumala ebbanga ababadde bajja basoma naffe nga tusomesa. Tubadde tusoma ku kulungamizibwa omwoyo nti omuntu wa Katonda alungamizibwa mwoyo. Naye leero tugenda kutunuulira omulimu Gwe Ndowooza nga bw'erowooza mu kulungamizibwa omwoyo. Endowooza eno nkulu nnyo eri omukkiriza. Tubadde tusomesa ekigambo kino ekyokulungamizibwa omwoyo okumala ebbanga ddene ababadde bajja nga basoma naffe, era bw'ogenda ku YouTube oba ku Facebook olaba okuyigiriza kwaffe okw'enjawulo kwe tubadde tusomesa nti omuntu omukkiriza yenna alungamizibwa mwoyo, teyeerungamya yekka. Twasoma ekyawandiikibwa luli kyali mu Ezeekeri 3:6 olunyiriri lwa 27. Tugenda kusoma tulabe. Nabagambye nti muleete peeni n'ebitabo tusobole okuwandiika ebyawandiikibwa. Kigambye kitya? Era nditeeka omwoyo gwange munda mu mmwe ne mbatambuliza mu mateeka gange
era mulikwata ebiragiro byange ne mubikola. Kati buli lwe tuddayo okusoma endagaano enkadde tuba tusoma bunnabbi. Nabbi Ezekieri yali aki awo ekisuubizo kino Mukama kyagenda okukola ki okuteekawo. Bw'olaba okusinziira ku kyawandiikibwa kino n'okitunuulira obulungi, kiringa Mukama eyali yeeyama okutufaako, okutulabirira. Muwulire bw'agambye nti bwe tugenda mu Luzungu bagamba these are the adjectives ze yali akozesa okulaba nti ye mwennyini mwene agenda kutufaako. Adjectives zenjogerako ze zino: I will, nditeeka omwoyo gwange, my spirit, ebiragiro byange, amateeka gange, nga kiraga nti ye mwennyini yasazeewo ffe okutufaako. Nditeeka omwoyo gwange munda mu mmwe era ne mbatambuliza mu mateeka gange era mulikwata ebiragiro byange. Kati yekomitinze personally okubeera nti ki atufaako nga tayagala tuyite mu kintu kirala kyonna okumutuukako, nga tetulina mukutu mulala gwonna gwe tuyinza kukozesa okutuuka ku Katonda. Emirundi egisinga tulaba abantu baagala okukozesa bapamulida, baagala okukozesa ebintu ebirala, naye ye mwennyini wano kyavudde atugambye nti nditeeka omwoyo gwange. Ye ng'atuluŋŋamya, ng'atutambuza, atugambye mu biragiro bye by'atulagidde tukwate amateeka gwe nga yeewaayo. Kati omukkiriza yenna aluŋŋamizibwa Katonda eyeewaayo ng'ekyawandiikibwa bwe kiri nti atuluŋŋamya, atutambuliza mu bigere bye. Tetulina kutunula mabbali oba kutunula left oba right kunoonya Mukama. Mukama nga bwe mbasomedde ekyawandiikibwa ekiri mu Ebbulaniya ali muffe munda, kubanga Kristo bwe yafa n'aziikibwa n'azuukira, bwe yamala okugenda yajja n'atuula muffe. Amiina. Tolina kukaaba okumanya Katonda. Tolina kuyita nabbi. Tolina kugenda wa nabbi akubuulira eri Katonda. Newankubadde nabbi, ekirabo ky'obwa nabbi kikulu eri obulamu bw'omuntu, nti nabbi ayina ekigambo ky'amagezi okukonfaaminga ekyo Mukama kyayogedde naawe. Kati njagala mbaweeko ku kwawula ng'osoma ekigambo. Ekirabo ekyobunnabbi kirabo kikulu era erifa abakkiriza kyekirabo ekimu ekikolera mu ffe ng'abakkiriza, naye nga waliwo enjawulo endagaano enkadde n'endagaano empya. Obunnabbi bwe bwakolanga mu ndagaano enkadde ne bwakolanga mu ndagaano empya. Kaakati mu ndagaano enkadde nabbi yajjanga n'ayogera. Nabbi ye yalinga eddoboozi lya Katonda ng'ajja n'ayogera n'agamba nti Mukama akugambye, oba Mukama akuwooninga, oba Mukama alina ky'ayagala okukola, akulabula. Kati nga ojja n'owuliriza nabbi ky'ayogedde. Kati mu kaseera kano ke tulimu, era nzirayo ku kyawandiikibwa ekiri mu Bebbulaniya kye nasomye, mu kaseera kano ayogera na buli kimu n'omu akkiriza. Kitegeeza nti naawe osobola okuprofesayinga, oli nabbi. Amiina. Nti nabbi wajja n'ayogera naawe, olwedde Mukama kye yayogedde naawe aba akonfaaminga ekyo Mukama kye yayogedde naawe. Yenjawulo eriwo mu ndagaano enkadde ne mu ndagaano empya, nti luli nabbi ye yalinga eddoboozi lya Katonda. Okukyongerezaako mu ndagaano enkadde
nabbi yalinga eddoboozi lya Katonda eri abaana ba Isirayiri bwe yayagalanga okubalungamyanga yayitanga mu nabbi kubanga mu biseera ebyo omwoyo yali tannajja so omwoyo yakkanga ku muntu omu omwoyo n'alungamya oyo omuntu omu okulungamya abalala era byajjanga n'abawooninganga bwe baakolanga ebitali bituufu najja n'abawooninganga bwe mulembe ogwo ogw'endagaano enkadde naye omulembe guno ogw'endagaano empya nga Kristo amaze okujja amaze okufa okuziikibwa n'okuzuukira omwoyo watuula mu ffe kati ffenna ekirabo ky'obunabbi kikola mu ffe era Katonda ayogera direct eri ffe nga tewali kyayitamu nga teriyo mikutu mirala Bebbulaniya bwe tusomye Ezekiel aga nti ndijja ndibawa omwoyo kati yatuwa omwoyo wekyekye obunabbi obwawe bwe yasuula bwatuukirira Kristo bwe yajja bwe yajja n'afa n'aziikibwa ku lw'ebibi byaffe n'azuukira ku lw'obutuukirivu bwaffe so kati omwoyo we atuula mu ffe kati ffenna tusobola okulagula naye olw'okuba tetumanyi olw'okuba tetusomeseddwa byawandiikibwa bino kubitegeera tuba tulina okunoonya bannabbi naye ng'ebirabo bya Katonda bikolera mu ffe abakkiriza njagala mutuwulire bulungi mutufune bulungi obunabbi si bubi naye tulina obukozesa mu butuufu bwe tweyongera mu maaso tulaba nti Katonda atuula mu muntu eno ye nnyumba y'omwoyo omutukuvu buli mukkiriza yenna mumpulire buli mukkiriza yenna alina omwoyo wa Katonda atuula mu ye era alina omwoyo wa Katonda okumulungamya kati olunaku olwaleero twagala kwogera ku oyo atulungamya omwoyo omutukuvu naye omulimu gw'ayina ogw'okutereeza endowooza eno okubeera nti etambulira mu kkubo ettuufu endowooza kubanga buli ndowooza lwetatambulira mu kkubo ettuufu omutawaana guba gugenda ggwawo mujjukire bulungi nti mu mwoyo Katonda gwe yatuwa mulimu baziyita emikululo egiraga ng'obulamu bwaffe bwe bulina okutambula kubanga bwe tumala okukkiriza Yesu Kristo tuba tetukyatambulira mu bulamu bwaffe tuba tutambulira mu bulamu bwa Kristo naye tulina eno endowooza yaffe esalawo nga bwekola ki nga bweyagala kati kiba kitegeeza nti tulina okugitraininga okusalawo mu butuufu mumanye nti omwoyo wa Katonda atakola atya omwoyo wa Katonda amanya nti kino kikyamu n'akitereeza naye endowooza eno endowooza yo bw'obanga tetrayiningiddwa mu bituufu esi okulowooza ebikyamu kwongereza ku ekyo kyomukkiriza buli mukkiriza yenna alina okumanya nti Katonda yateekawo dda emikululo egy'okutambulira mu bake nga abazannyi b'emizannyo stadium ze bakola ne baziteekamu emikululo lines tracks oba ze tuyita tracks okuba nti mwe banaayitanga badduka okutuuka kwawawakanirwa kati naffe ng'eri abaana abakkiriza naffe Katonda yatuteerawo dda ekkubo yatuteerawo dda emikululo kati omuzannyi yenna bw'ava ku mukululo amanya atya mu ndowooza ye nti nvudde ku mukululo kati aba alina okudda ku mukululo okuba nti asigaddeko okuba nti atambuliramu eyo okusobola okuba nti amaliriza bulungi n'eriffe abakkiriza naffe Katonda yatuteerawo emikululo egyo emikululo egyo ng'omulimu gwagyo ffe okuba nti tutambuliramu era nga y'omwoyo wa Katonda ono atulungamya okutambulira mu mikululo egyo
buli mukkiriza alina okumanya ekintu ekyo kintu kikulu nnyo omukkiriza okumanya nti tali kuye ku bubwe amiina wabula ono kristo gwe yakkiriza omwoyo wa katonda atuula mu ye yamuluŋŋamya amiina naye anaakimanya atya okuggyako ng'asomeseddwa ayigiriziddwa okusobola okuba nti atambulira mu mulayini eyo katonda mwamwagalira amiina kati oluganda tuliza olunaku olwaleero twogera omulimu endowooza yaffe gw'erina okubeera nti eruŋŋamizibwa omwoyo wa katonda mukyalambirwa agambye nti omukkiriza yenna alina okumanya alina okusomesebwa okubeerera ng'ategeera emikululo egiri mu kuluŋŋamizibwa omwoyo mutukuvu bw'oba togimanyi kigenda kubeerera kizibu nnyo omwoyo wo endowooza yeeno egenda kulowooza ebintu ebikyamu kati kikutwala okukkiriza okubeera nti ogoberera era nti osalawo okubeera nti oluŋŋamizibwa omwoyo naye mujjukire nti endowooza yaffe eno erowooza ku kiki kyokola ki kyogiwa esobola okubeera distracted okuggiwaako kwegyo emikululo neevaako okwongereza kwekyo omwoyo wa katonda gwe tulina atuula muffe omwoyo waffe tareactinga oba teyeekanga wabula aproactinga aba amanyi ekyo kyekijja so endowooza eno yerina okuba nti esomesebwa okusobola okuba nti ekkiriziganya wamu n'omwoyo ono amiina okuba nti etambuliramu ekyo katonda kyayagala kituukirire kati endowooza ffe erina okusomesebwa lwaki insistinga nnyo ku kusomesebwa okusomesebwa kukulu nnyo eri omukkiriza eri abantu abamaze okukkiriza kubanga emirundi egisinga tugenda ne tulokoka ne tutafuna makanisa gye tusomesebwa kati kiba kitegeeza nti ogenda kusigala awo nga bw'oli olokose okkiriza kristo naye totegedde ani gwe wakkiriza kati kiba kikutwala ggwe okukola ki okusomesebwa ogende ng'okula osobole okutuuka mu kigera ekyokutegeera oyo kristo gwakola ki gwe wakkiriza kiringa kambawo example nti endowooza eno buli lw'ogiteekamu ekintu ekikyamu kyegenda okutwala eringa gye bayita search engine mu computer search bw'ogiteekamu ekigambo n'ogigamba nti gospel enoonyereza ku buli kikwata ku gospel n'ekikuwa bw'okigamba n'ogiteekamu ekigambo nti food mmere enoonyereza ku buli kikwata ku mmere n'ekikuwa kati naawe endowooza yeeno bw'ogiteekamu ebintu byoyo ebitakwatagana na bya bwakatonda byegenda okukola ki byegenda okukuleetera kubanga bwetyo bwe trainingibwa kati omukkiriza yenna okubeera nti endowooza ye esobola okubeera nti eruŋŋamizibwa omwoyo omutukuvu ayina ogiteekamu ebintu ebirelatinga ne ku katonda bw'ayagala atambule amiina kati buli lw'ogireka okutambula nga bw'eyagala oba okulowooza nga bw'eyagala egenda kubeera ng'erowooza ebintu by'ensi kyova olaba nti omuntu tosobola mwawula naki nandowooza ye tosobola ddala mwawulana bw'abanga alina endowooza gy'alowooza enkyamu tosobola kati kyova olaba nti omuntu alina ebintu by'akola okusinziira ku ndowooza gy'alina omuntu alina ebintu endowooza y'omuntu tosobola gyawula na muntu kubanga ekyo kyolaba kyalowooza kyekifuluma mu ye ekyo kyekizaala ebikolwa endowooza ye nga bw'erowooza yezaala ebikolwa bye nga bw'alowooza n'ebikolwa bwe bigenda okukola ki okufuluma era bw'olaba omuntu engeri gye yeeyisaamu engeri gy'atambulamu y'endowooza gy'ali mukyala wange oluusi agenda n'aŋŋamba kasita tofaayo ku bintu bino kitegeeza nti n'endowooza yo ku katonda nayo ekola ki si ntuufu ebintu biba bikulaga nti nga bwe tulowooza bwetyo bwe tukola ne mu bintu ebitonotono bino bwe tuta traininga mind yaffe kuba nti erowooza bulungi ne mu kantu akatano ako katwale ng'ekikulu
nti ne bw'ona ogenda okutuuka ku kintu eky'obwakatonda ojja kufaayo kubanga endowooza yo bwotyo bw'ogikoze eki bw'ogitraininze naye emirundi egisinga obungi naddala mu kyasa kino kye tulimu nti endowooza zaffe tuzirese nnyo okulowooza nga bwe zaagala amiina kwegamba tuwerese okuba nti ensi eno etutwala n'ebeera nga yeefoominga endowooza zaffe olw'okuba tetufuna kadde kaddayo okusoma byawandiikibwa bino okutuluŋŋamya engeri ki gye tusobola okutambulira mu kisa kya katonda kubanga bw'oba wakkiriza katonda waliwo ekitabo ekyawandiikibwa ekikwatagana ku bintu by'obwakatonda ekitabo ekyo kye bayita bayibuli era nga kyekulunguludde ku muntu omu gwe bayita kristo lwaki kubanga kristo ono lyekkubo ge mazima n'obulamu teri ayinza kugenda eri kitaffe okugjako ng'ayise mu kristo kati kiba kitegeeza nti bw'obikkulirwa kristo okuyita mu kitabo kino kiba kitegeeza oba weerabye amiina oba weeraba kubanga ye lyekkubo ge mazima bwe liba nga lyekkubo kitegeeza ye gwe mulyango oteekwa okuba nti otunuulira omulyango ogwo teweetunuulira oba totunuulira ndowooza za nsi kikugwanira okuddayo n'osoma ne weetegereza okulaba ono gwe wakkiriza yaani kubanga gwe wakkiriza muntu si kintu naye muntu amiina muntu eyaluŋŋamya abantu okuwandiika ekitabo kino ekya bayibuli ekimwogerako abantu bamutegeere ate babeere ne relationship naye kyova olaba nti kati buli lw'otamanya nti waliwo emikululo gwe omukkiriza omwoyo omutukuvu gyakuteereddewo okugoberera kitegeeza nti endowooza egenda kuvaako okuva ku mikululo egyo kati oba olina ogisomesa oba olina ogitraininga esobole okutambulira mu mikululo egyo ebeere ng'etambulira mu kigambo kya katonda ekigambo kya katonda bwe tukisoma kitulaga engeri ki gye tukisomamu mujjukire nti tuli mu nsi nga mukyalamiru bagambye erimu ebintu bingi ebitwala endowooza zaffe nga bwe tulowooza tulina tv tulina traditionals tulina communities webale nnyo webale nnyo ab'enjawulo tunoonya buli kintu kyonna kati bw'oba tosazeewo okutraininga ndowooza eno ogenda kubeera nga buli kijja kigenda webale nnyo nti endowooza yo kati ekyusibwa olw'endowooza ng'ensi bw'erowooza muli mu nsi naye temukola ng'ensi bweti naye temuli mu nsi naye tetulowooza ngaki endowooza tuba tuli ku ndowooza omuntu bw'alowooza katonda gwe twakkiriza alina endowooza webale nnyo n'ensi etakkiririza mu bwobwa katonda naye erina endowooza yaayo kati ebyandikwa bino bigezaako otuluŋŋamya okulowoozanga katonda bw'ayagala tulowooze okuyita mu kristo kubanga kristo ono yatulaga obwakatonda yatubikkulira obwakatonda bwe buli kubanga katonda bwe yayagala omuntu okumumanya yayambala omubiri n'ajjako gye tuli okaana bwatugambye mu ssuula esooka bw'ogisoma yonna ojja kulaba obwakatonda bwe buli nti yayambala omubiri n'ajja gye tuli kati mu kwambala omubiri ogwo eyo yali ayambadde omubiri oyo alina erinnya nga gwe bw'olina erinnya lye yali yesu naye omwoyo atudde mu ye kristo eyali atudde mu ye kristo ddamu statement eyo bagiwulire njagala ogiddemu katonda yayambala omubiri bulijjo ttera okulifaringa ku kintu ekyo omuntu okusobola okuba nti amanyi ategeera yokaana enjiri olubereberye waliwo katonda waliwo ekigambo tusomewo lubereberyemu egambye etya tugendeyo mulyoke mulabe ebyawandiikibwa nti byogera gye tuli bigambye bwe biti lubereberye katonda yatonda eggulu n'ensi yokaana emu egenze yokaana emu egambye bweti ku lubereberye waaliwo kigambo n'aba awali katonda kigambo n'aba katonda oyo yaliwo ku lubereberye
awaali Katonda. Ogenda ku lw'ekumi mubuukawo mugende ku lw'ekumi ku lw'ekumi lugamba bwe luti nti kigambo n'afuuka omubiri n'abeerako gye tuli ne tulaba ekitiibwa kye nga kyekyo eyazaalibwa omu yekka kitaffe ng'ajjudde ekisa n'amazima. Ku lubereberye waaliwo kigambo n'aba awali Katonda, kigambo n'aba Katonda. Oyo ye yaliwo ku lubereberye awaali Katonda, era ebintu byonna byakolebwa ku bubwe ku lulwe. Kati tumanya nti ono Kristo ye kigambo kino kye tusoma. Amiina. Lwaki tusoma ekigambo kino? Nti muntu si kintu muntu. Amiina. Kati tumulabye mu lw'ekumi ng'akoze atya? Ng'ayambadde omubiri. Ng'ayambadde omubiri. Kati yajjako gye tuli okutulaga obwa Katonda. Kati bwe tuba twagala okumanya buli nnabbi kye yalagula okuva mu ndagaano enkadde, tukirabira mu Kristo kubanga yakituukiriza ate era yakiexpressinga yakiriviiringa gye tuli ffe okuba nti tutegeera. Engeri eyo gye tusoma mu Bayibuli ne tugitegeera nti mu ndagaano enkadde tolina kusoma busomi stories ezo zonna ez'endagaano enkadde zikulaga abantu abo be barelatinganga ne Katonda, kye baayogeranga ekikwatagana ku Kristo. Kubanga bw'osoma endagaano enkadde n'otalaba Kristo, giddemu ogisome olabe Kristo. Endagaano enkadde gwe musingi. Awatali musingi tewali kisobola kubeerawo. Katonda bwe yali ayagala okumumanya yakwata Musa, Moses n'amubuulira olubereberye bwe lwatandika. Kati olubereberye ffenna okumanya kw'entandika y'obulamu buno bw'emisingi gy'ensi bwonna tubulabira mu Moses, mu Musa, mu bitabo ebyo ebitaano bwe tulabira okuva ku Exodus ku lubereberye paka ku Deuteronomy. Kyamateeka Deuteronomy kyamateeka mwe tulabira mwebyo ebitabo ebitaano mwe tuddayo ne tusoma ne tulaba. Amiina. Kati bwe tuba tunaaba abasomi ba Bayibuli abatuufu era abategeera, tuddayo eyo, era bwe tuddayo eyo tulaba Kristo nga yali awo. Amiina. Yakola ki? Yatambuza omuntu olugendo lw'okumununula. Amiina. Era bwe tujja eno mu ndagaano empya tulaba Kristo ng'atunnyonnyola ebyo. Kati bwe tusoma bwetyo Bayibuli then tuba tulungamizibwa bulungi nga tetuyiiya byaffe wabula tuleka Bayibuli n'ekola etya netusomesayo yennyini. Kati nga tukyeyongerayo tugambye nti waliwo emikululo egyateekebwawo Katonda gye yateekawo okutulungamya. Mujjukire twasomye mu Ezeekeri nti ye mwennyini mwene yagenda okutulungamya, yagenda okutusomesa. Njagala tugendeko mu kitabo kya Ngero essuula 23 tulabe endowooza eno nga bw'eri omuntu bw'alina okukola ki. Agambye nti weegenderezenga by'olowooza kubanga obulamu bwo bufugibwa ki? Ebyo by'olowooza. Weegenderezenga by'olowooza. Agezaako kutulaga nti twegendereze. Bw'oba ogenze mu Bayibuli ez'enjawulo ez'Oluzungu zirina bwe kyogera kubanga buli Bayibuli erina bwevunula. Eno egambye eya King James nti weegenderezenga nga bw'olowooza. Bayibuli endala egambye nti ensulo z'obulamu. Bayibuli endala egambye etya eziyise ki? Nti amaanyi ag'obulamu. Kaakati endowooza engeri gy'ofugibwa ebirowoozo by'olowooza gwe ng'omuntu. Kyava tugamba nti tuyina okufuga endowooza yaffe ng'abakkiriza.
tugenderere biki bye tuteeka mu ndowooza zaffe. Omuwandiisi wa Proverbs Wangero agenda nti weegendereze ebirowoozo kubanga obulamu bwo bufugibwa birowoozo. So kati endowooza yo is the Lord who breaks every chain, the voices. Amaze okukkiriza Katonda ono okuba mu bulamu bwo okuyita mu Kristo. Ekitegeeza endowooza ye eteekwa okuba nti etandika okulowooza obutuufu. Webale nnyo. Ng'erowooza kw'oyo gwe wakkiriza okuba nti otambulira mu ekyo kyayagala otambuliremu. Amiina. Era nga endowooza yeeno erina kubeera nti ng'erungamizibwa oba ekolera mu bulamu buno obw'amazzi amalamu, kubanga amazzi amalamu gano ye Kristo. Ye Kristo. Ye ge mazzi amalamu. Amiina. Kati bw'agamba nga ge mazzi amalamu kati endowooza yeteekwa kuba ng'etambulira mu ekyo. Amiina. Naye teyinza kutambulira mu ekyo nga tosomeseddwa. Weesomesezza oba tofudde eyo kuyigirizibwa kutambulira mu ekyo. Kati Oluganda tuwuliriza nga wakologenga ku mukutu guno tuli ku ndowooza bwelowooza mu kulungamizibwa omwoyo. Amiina. Endowooza yo erowooza etya? Biki by'obadde olowooza nga gwe omukkiriza? Olina okulowooza ku bintu ebikukkiriza okutambulira mu ezo lanes ezaleyingibwa nga gwe omukkiriza. Omwoyo omutukuvu asobole okukulungamya obutuufu, kubanga gwe endowooza okyewa omwoyo omutukuvu kyejjo genda nakyo, naye omwoyo omutukuvu ye tosobola mu confusinga kubanga amanyi kiki kyali. Amiina. Omwoyo wa Katonda atuula mu gwe amanyi. Yes. Kati endowooza yekyali distracted. Weebale nnyo. Kati endowooza eno naye ate endowooza eno tosobola gyawukanya na mwoyo, naye endowooza erina okuba nti ekkiriziganyiza wamu n'omwoyo ono wa Katonda okulaba nti otambulira mu ekyo Katonda kyayagala otambuliremu. Kati gwe omukkiriza ky'olina okukola olina okumanya nti endowooza yo erowooza ebintu bituufu. Kati mumanye nti tuli mu nsi erimu ebintu ebingi ebyenjawulo ebitudistractinga. Twagambye nga TV ng'obulamu buno bwe tutambuliramu. Kati gwe olina okubeera nti obuildinzeewo wooze oba ebintu ebisobola okuprotectinga ebisenge, ogizimbako ebisenge. Weebale nnyo kuyingira mu ggwe. Naye onoozimba otya? Nga oyigiriziddwa osoma ebintu ebikwatagana mu kugaadinga endowooza yo. Manya tulina ebintu bisatu ku mubiri gwaffe ebisobola okutabula endowooza yo. Tulina omumwa, tulina amaaso, tulina okutu. Ebintu ebyo ate olaba gwe wennyini gw'oyogera ekigambo, osobola okwogera ekigambo ne weetabula wekka. Amiina. Gwe wennyini oyogera ekigambo, naye akamwa kano kolina ebigambo bye kwogera ebitta. Amaaso gano galaba ebintu by'otalina kulaba, amatu ne gawulira ebintu. Kati bw'oba toyagala otabule endowooza, omuntu osobola okuba nga alaba ekintu myaka gijjira emyaka 7 n'agenda akireeta ne kitabula famire yonna. Kati ebintu bino ebisatu bikulu nnyo okukwatagana ku ndowooza ng'olina ng'obadde ogoberera emikululo gino egy'obwa Katonda, okubeera nti ofaayo nnyo eri endowooza yo. Amiina. Tugenda kutunuulira ekyawandiikibwa kiri mu Baruumi, olabe bw'atugamba omuwandiisi Pawulo engeri gye tugenda okulaba bw'atulungamyamu wano. Baruumi 12 essuula esooka n'eyokubiri. Atugambye ati kyenvudde mbeegayirira abooluganda olw'okusaasira kwa Katonda okuwangayo emibiri gyammwe ssaddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi
kyenvudde mbeegayirira abooluganda tuweeyo tubeere attentive tubeere diligent oba byonna bigambo bya luzungu naye biri mu luganda kati tubeere nga tuwaayo emibiri gyaffe okubeera nti endowooza yaffe ekyusibwa so tuleme okufaananyizibwa ng'emirembe gino naye tukyusibwenga olw'okufuula amagezi gaffe amagezi gammwe amajja mulyoke mutegeere ebyo Katonda by'ayagala ebirungi ebisanyusa era ebituufu tuleme okukyusibwa ng'ensi bw'erowooza tuli mu nsi naye tetulowooza ng'ensi bw'eri kiba kitegeeza nti omukkiriza asobola okukyusibwa okuwanyisibwa agambye atya kyenvudde mbegayira abooluganda okusasira kwa Katonda okukola ki okuwangayo emibiri gyammwe nga saddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda amiina kati okuwaayo saddaaka ennamu kwe kuba nti tutambulira mu kumanya kwa Katonda mu mikululo nga tutambulira mu mikululo olwo tuwaayo saddaaka ennamu kubanga ye saddaaka ennamu olwedde eri muffe ffe kwe kwewaayo kwaffe amiina okutambulira mu mikululo egyo kubanga ye tutambulira tuli mu mulimu ogwaggwa guno omulimu gw'obulokozi gwaggwa dda twalokolebwa bala tutambulira mu mulimu ogwaggwa nga kati twezuula omulimu guno ogwaggwa ki ekyakolebwa gye tuli nti tuli batukuvu twasonyibwa twatukuzibwa kati bwe tuba nga tuli batukuvu twasonyibwa twatukuzibwa kitegeeza ebikolwa ebyekizikiza tebirina kukola muffe kyava Pawulo atugamba nti akyavudde atwegayirira so temwefaananyizibwa nga ki ng'emirembe gino naye tukyusibwenga olw'okufuula amagezi gammwe amajja kati tuyinza okwefaananyizibwa ng'emirembe gino bwe tutakyusibwa ndowooza zaffe bujja okukyusibwa tusobola okutwalirizibwa ng'endowooza y'ensi kubanga ekyo kye tuba tulaba ate kye batutaddeko amaaso amatu so kati ekyo kiba kitufuula okuba ensi naye bwe tunyiikira ne tutambulira mu kuzza endowooza zaffe obujja kiba kitegeeza omuntu ono omukadde avaawo endowooza eno enkadde efa muffe endowooza entuufu ey'obwakatonda n'etandika okutambulira muffe kati kiba kitegeeza nti omukkiriza yenna talina kubeera nti aleka endowooza ye neeva ku ky'obwakatonda erina okubeera nti ebeera mu kigambo kya Katonda ebeera emeditatinga ku kigambo kya Katonda kwekwe okuzza obujja kwe yali ayogerako wano nga tetulowooza nga ki nga ayinza okwebuuza kimbeerawo nga ndowooza waliwo emitawaana egikola ki gyempitamu kati ginyigiriza zembeerawo nga ndowooza Katonda kati ekyo kyogera because tonnaba kutegeera wansi lw'omala okutegeera n'otambulira mu kumanya kuno n'osoma ekigambo kya Katonda embeera yonna ne bwejja gy'oli eba tesobola kukyusa oba ojjukira bulungi nnyo ebyawandiikibwa ebikwempoweringa to do good or to overcome every circumstances kiba kitegeeza nti kati olwo oba ojjukira bulungi nnyo nti mbawadde obuyinza okulinnya ku misoto ne ku njaba ez'obusagwa kubanga obadde osoma ebyawandiikibwa okimanyi nti waweebwa obuyinza kubanga gye tuvuddeko tubadde tusoma tuyigiriza tuba tuyigiriza okukola ki obuyinza bwe tulina mu Kristo kati olwaleo twogera ku mwoyo atuula muffe kati ku buyinza n'omwoyo atuula muffe akola bikulu ebiba muffe nti embeera yonna bwejja ng'ekunyigiriza waweebwa obuyinza yendowooza gye twogerako olwaleero challenge ejja nekuchallenginga mu ndowooza nebeera ng'ekunafuya nga gwe muli olowoola nga alemereddwa because ebintu tebikoze nga bw'oyagala kati olwokuba ebintu tebikoze nga bw'oyagala gw'olaba nga alemereddwa naye eri Katonda tolemereddwa kubanga Katonda kyekiddukiro kyo gemaanyi ye mwoyo gw'olina munda mu gwe era omwoyo oyo yakwempoweringa okukola obulungi era yaggulawo amakubo era yakukubira amakubo era yakuluŋŋamya so kati ene challenge ejja gy'oli gw'omanya bumanya nti oli muwanguzi olina okwogera eri ebirowoozo byo nti nze nawangula Yesu yampawuza dda ali mu nze
wamaanyi okusinga buli birowoozo olabijja kuba byebirowoozo tebijjagaana kujja bijja kubanga bijja but olina okumanya engeri gy'obiwangulamu ekigambo kya Katonda kyekyo kyekiva kikutwala gwe owooluganda tuwuliriza olunaku olwaleero okuyigirizibwa n'okwewaayo okusoma ebintu bino osobola obitegeera olyoke otambulire mu buwanguzi kubanga togenda kusobola kumanya ngeri gy'ogenda kutandika kugobamu mizimu kugobamu mitawaana kwezimbiridde kuwangula nga tomanyi bintu bino kyovula tujja wano tubisomesa osobola obimanya kubanga waliwo ideologies ezigenda maaso waliwo lifestyles ezigezako okujja ku kyobwakatonda waliwo engeri abantu gye bayogeramu mu nsi muno okitegeera ng'abantu balina enjogera gye bayogeramu naye olw'okuba naawe oyagala kubeera nti ojaamu naawe n'otandika okwogera nga ki abantu abo naye olina okumanya embalayo kyova olaba nti kati tulina omutawaana munene nnyo eri abakkiriza gwe gulwa nti abakkiriza abasinga tebannamanya mbala ya Katonda bamanyi Katonda agaba atajjawo atta ate awonya alinga kati jjajja buli lw'otamanya embala ya Katonda nti ye takyuka okuva ku lubereberye bwe yali era bw'ali kati kyova osalawo n'ogamba Mukama oba yanyigidde ku luno ndowooza olw'okuba saakozebwa ekiti kyekyo lwaki takyakola tareactinga kiba kitegeeza oyo taba Katonda bwe bwokola ekibi ne yeekanga omwana ono akoze ekibi ne yeekanga oyo taba Katonda taba Katonda kubanga Katonda ye byonna mu byonna ebyawandiikibwa bituufu mu Yokaana ku lubereberye waliwo ekigambo n'abawali Katonda byonna byakolebwa ku bubwe awataali ye yamanya webale nnyo akumanyi nga nekyogenda okukola n'olwaleero ng'oli mulokole kyonookola next akimanyi naye tagenda kwekanga kubanga lwaki oli mwana akimanyi nti otambula kutereye otambula mu lugendo okwezuula atasobola kubeerawo nga yeekanga bwekanzi buli ddakiika buli lwekola neyeekanga yakoze bwati kati kamubeya kamuweeyo obulwadde kamuwa obulwadde bwemume twawulira luli abantu nga boogera nti Mukama yaleese covid olw'okuba abantu baagaana okwenenya olw'obutamanya byawandiikibwa abantu babula olw'obutamanya byawandiikibwa baba baga nti abantu baganye okwenenya baba abenenya tusoma byawandiikibwa tulaba nga eri mu lubereberye tulaba nga Ibrahimu yeegayirira naga nti mwe wanaabeerayo wanaabeerayo abatano ekitegeeza ku lwoyo omutukuvu oyo yatanagaana kwenenya asobola okubeera nga akola ki yeegayirira abalala obutakola ki obutafa naye olwokuba tetumanyi ku dividing oba kwawula kigambo buli kimu tukitwala nti Katonda munyiivu agenda atta buli kimu kubanga naawe kennyini agamba nti abantu bagaanye okwenenya byokola ebinyiiza Katonda naye talina kutta Katonda atwagala nnyo kakuge Katonda atwagala nnyo kyeyava awaayo omwana we omu singa kati yazikiriza naye mu kulindirira kuno kwonna n'omwana agenda okuzaalibwa nga tumaze okufa emyaka 12 oba 3 waliwo open gap long suffering kiriza webale nnyo kyekiva kitugwanira okutegeera embala ya Katonda bw'onootegeera embala ya Katonda Yakobo atugambye nti takyuka Yokaana n'agamba nti ye musana ye temuli kizikiza kati oluganda atuyigiriza twogera atuwuliriza olwaliro twogera ku mwoyo wa Katonda atudde mu ffe naye omulimu gw'ayina eri endowooza gye tuyina okulaba nti tetuva ku mikululo egyatuweebwa n'omwoyo wa Katonda okutuluŋŋamya gw'omukkiriza manya nti omwoyo wa Katonda ali mu ggwe okukuluŋŋamya nga Katonda bw'ayagala mujjukire nti tutambula mu nsi muno nga tulina endowooza eza buli ngeri
philosophies, information, principles, policies. Mumanyi nti muliyo tulina abantu abalina policies mu bulamu. Balina principles mu bulamu ne policies ezisinga ku z'obwakatonda nga yagamba nti oba egundi bw'ebeera bweti nze sikikola ekyo tombuulira bwe bali nnyo nga gwe agambye nti nze ne bwe kiba kiki bwe kituuka ku kino bwe kikwatagana ku bya Katonda tombuulira toŋŋamba. Amiina. Twagala tusome ba Filipi 4:8 tuwulire bw'ayogera. Atugambye atya? Ebisigadde oba ekyenkomerero abooluganda eby'amazima byonna ebisaanira ekitiibwa byonna eby'obutuukirivu byonna eby'obulongoofu bwonna ebyagalizibwa byonna ebisiimibwa byonna oba nga waliwo obulungi era oba nga waliwo ettendo ebyo mubirowoozenga ebintu ebirungi ebisiimibwa eby'obulongoofu byonna tubirowoozenga tulemanga okulowooza eby'obubi tulemanga okulowooza ebintu ebitujja ku baganda baffe ebintu ebituwa amagezi okutegeera n'okuyamba abalala ebyo byagala tulowoozenga. Amiina. Atugambye atya wano nti ebyagalibwa byonna tubirowoozengako naye ebitali bya Katonda byonna tubireete wansi w'okulungamizibwa bwe bakigaga tubireetenga wansi ebirowoozo byonna ebyegulumiza ebyagala okwegulumiza ku kigambo kya okusinga ekigambo kya Katonda tubireetenga wansi w'obufuge bwa Kristo. Tubireeta wansi w'obufuge bwa Kristo. Tubireeta wansi w'ekigambo kya Katonda. Amiina. Yenfuga ya Kristo era ekigambo kya Katonda byonna bye bimu. Naye endowooza yonna bw'ogiraba nga yeegulumiza oyagala okulaba endowooza kubanga omulaba asinga mulabe w'owabweru ye atukosa naye omulaba asinga ye endowooza yaffe engeri gy'erowoozaamu yeetuleetera okuba nti etuziyiza okutambuliramu ekyo Katonda kyayagala tutambuliremu. Eba ndowooza ensonga lwaki olwaliro tusoma omulimu omunene ogw'endowooza. Omulimu omunene ogw'endowooza eri gwe omukkiriza nti endowooza yo bw'eranga eyagala okuwakanya enkola ya Katonda olina okuleeta endowooza yo okugiteeka wansi w'obufuge bw'ekigambo kya Katonda kabe nti ojjudde busungu kubanga obusungu tebukola butuukirivu ebintu ebitugambye kati obusungu obuno obuleeta wansi w'obufuge obuleetamu otya ng'ekyandikwa kigambye nti obusungu tebukola butuukirivu bwa Katonda kubanga bw'osungu wala okola ebintu ebitasaanidde kati kyova okkakkanya obusungu bwo wansi w'ekigambo kya Katonda naye ng'okkakkanya otya bw'okisoma buli lw'okisoma kiba kikuleetera okutegeera nti ekintu kyonna ekikukyankalanya oba omanyi lwaki kikyankalana oba omanyi nti waliwo emyoyo egikolera mu bantu egireeta okulaba nti gikyankalanya gwe kati n'omanya nti ono omuntu si yakikola naye oluggi lwaggulawo olw'emyoyo emibi egireeta okuba nti gireeta okunkyankalanya kati kuba ebyandikwa bitugambye tetumeggana mubiri na musaayi naye n'abaamasaza bafugira mu bwebbanga so abalokole bakootinga ekigambo ekyo ate ne bamala ne bagenda muntu ku muntu ate obekyandikibwa kigambe ne bakikola literally n'akulumba kati gwe gwayita emizimu gwe omuntu toli muzimu omuntu Katonda gwatuddemu yeyakkiriza taba na muzimu okujjako oli atanakkiriza yo gisobola omukozesa kubanga oluggi luggule naye ono amaze okutegeera there is no way bw'asobola kukozesebwa okireetera okubanga alabika ng'akozesebwa kubanga emayindi ye sibe tennaba kutegeera yensonga lwaki akola bw'atyo naye nga munda mu ye Kristo aba abeera mwali yensonga olwali tulaba endowooza ey'omukkiriza bw'erina okuba nti ekola nti kati bwe tuba tetumeggana mubiri na musaayi wabula n'abo amasaza abafugira mu bwengula bw'ebbanga kiba kitegeeza emyoyo egyo gyegikola weebale nnyo si muntu ekyandika kigaye tetumeggana mubiri na musaayi kiba kitegeeza tetumeggana muntu ku muntu no wabula ndowo ekifugira kubanga egyo emyoyo egifuga mu bifo ebya waggulu
gy'emyoyo egireeta endowooza zino zetwogeddeko za ideologies kitegeera ezo zireeta kati ng'abantu abeesiba bbomu ne bagenda batta ndowooza omuntu gye bamutaddemu okuba nti alowooza bw'atyo otyo okitegeera agenda atta endowooza abantu ey'obulogo kuli n'amu influencinga n'amugaa nti osobola okukola kino kino bwe kityo omuntu ono n'aba bw'ati eyo y'endowooza gye tulwanagana nayo naye tuba tetulwanagana na muntu ono ku muntu kati bagamba nti omanyi olulimi lwa bayibuli oteekwa okulumanya otyo ng'osoma omubiri na musaayi kati omubiri n'omusaayi ye muntu kubanga omuntu alina omubiri alina n'omusaayi oyo gwe tutameggana naye omwoyo guli ogufugira mu bbanga ogwo gwe gwatuweebwako obuyinza kubanga omwoyo ogwo gwe gumu gwe gwajja eri adamu katonda yagamba atya kati emyoyo eyo bwe gijja ne gyagala okwepresentinga nga bamalayika ab'omusana kati gw'olina obuyinza okulinnya ku njaba ez'obusagwa n'ogamba no sigenda kukikola no sibe kigenda okubeera theology one on one gwe bakuyigiriza kati abooluganda abatuuliza tugenda kumaliriza naye nga twagala okugamba tuli mu kusomesa ekigambo ekigamba nti omulimu gw'endowooza endowooza eno ng'eteemingibwa okulaba nti teva ku kigambo kya Katonda teva ku mikululuwo egyagiteekawo okuyita mu Mwoyo Omutukuvu okutulungamya tusomyemu Ezekeri n'etugamba nti mbakoze eki nditeeka omwoyo gwange munda mu mmwe ye mwennyini Katonda asazeewo okutulungamya asazeewo okutuwa omwoyo we asazeewo okuteeka ebiragiro bye muffe kati kyatuukirira muffe kyatuukirira omwoyo we atuula muffe bulijjo tubadde tujja tuyigiriza Katonda tatuula mu bizimbe Katonda atuula mu muntu ate tavaamu n'agenda awalala abeeramu 24/7 kati abooluganda olunaku olwaleero tugenda kukoma wano tubaaniriza nnyo mwebale kutukkiriza kujja kubeera mu bisenge byammwe mu madiiro mu kitchen yonna gy'obadde owulira ekigambo kino naye tubadde tukusaba oluganda tuwuliza sharinga n'omuntu omulala asobola okuwulira ku message eno osanga message eno ejja kukyusa obulamu bwe adde eri Mukama Katonda akkirize Yesu Kristo okuba omwana wa Katonda okyo kimubalire oba omulokozi amiina twebaza Diaspora TV mwebale nnyo mwebalire ddala okutuwa akaseera ak'okubuulira ekigambo Diaspora cyberspace mwebale nnyo mwebalire ddala mukyala Mubiru tusabire nga tuggalawo Kitaffe omutukuvu omuyiza w'ebintu byonna yes taata akawungezebwaleero olw'ekigambo kyetuva okugabana ekigambo ekyo kye kituwa okutegeera n'okumanya omwoyo wona taatuula mu ffe nti ekyo wakituukiriza waga nti ndijja ne mbawo omwoyo wange era omwoyo oyo bwe wajja Kristo n'ofa n'ozuukibwa n'ozuuka omwoyo alabisibwa kati muffe amiina kyetuva tukwebaza olwa buli kintu kyonna kyewateeka mu maaso gaffe taata omulimu ogwo ogwaggwa omulimu ogwo ogw'okutunulula tugukwebaliza era akawungezi k'olwaleero kyetuva Mukama taata tukwebaza eri abo baganda baffe abadde bagabana wamu naffe n'ekigambo abadde bawuliriza taata kwe kusaba kwaffe nti weeyongere okuggula amaaso gaabwe okutegeera okuyitibwa kwewabayita w'amagezi n'omwoyo w'okubikkulira yeeyongerenga mu bo Mukama taata okubayigirizanga okumanya ki kye bali mu Kristo endowooza zaabwe Mukama taata zigyemulukukirenga ng'enkola ye y'obwa Katonda na buli ndowooza yonna ereeta okwegulumiza tugigamba okukka wansi w'obufuge bwa Kristo olwo nno balyoke batambulire mu buwanguzi obwo watuwanguza edda taata tukwebaza eri baganda baffe abayita mu kawungeezi k'olwaleero nga banyigirizibwa olwa allergies nga banyigirizibwa olw'endwadde ez'enjawulo tugamba nti endwadde tezibalinaako buyinza mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omubiri gwo bo basobola okuwonyezebwa taata tukwebaza nti amaanyi agawonya gakolera mu mibiri egyo amiina tugobera wala buli ndwadde na buli maanyi gonna ag'ekizikiza na buli nkola yonna etali yabwa Katonda eri obulamu bwabwe ne tukkiriza amaanyi ga Katonda agakola agaleeta okuwonyezebwa
okubasinkana mukama taata nannyini amaanyi ago okukola mu mibiri gyabwe nga gifuuka emiramu twogera abulamu eri emibiri gyabwe eri abo mukama taata abayita mu kaseera akazibu taata nannyini kisa mu ngeri y'emirimu mu ngeri y'ensimbi taata tukwebaza nti ate oteekawo amakubo taata agaleeta ensimbi obasinkanya abantu obakonectinga n'abantu obasinkana era obagabirira okusinziira ku bugabizi bwe buli gye bali taata tukwebaza eri obulamu bwa buli kinnoomu ne tukwebaza olw'eggwanga mwe tuli ne tukwebaza eri amawanga amalala ne tukkiriza nti oli katonda asinkana buli kinnoomu oli katonda alokola buli mwoyo kubanga kwe kwagala kw'abantu bano okulokoka era kwe kwagala kw'abantu bano okumanya amazima so okuyita mu kusomesebwa okuyita mu kubuulira enjiri emyoyo mingi gijja eri obwakabaka okuyita mu kusomesebwa abantu bangi nnyo beetegeera ki kye bali mu kristo taata tukwebaza era nga tukkiriza nti bwe tusaba owulira era nga n'essaala zaffe ziddiddwamu weebale nnyo taata weebale nnyo yesu tusabye nga tuyita mu linnya lya mukama waffe yesu amiina abooluganda mwebale nnyo okubeeraawo tujja kwebeerako next week nga tu amiina amiina mukama abawo omukisa This is Diaspora TV, your #1 global network.